abantu oluusi bawambibwa ne bafulumizibwa ne batwalibwa ne bataddamu kulabikirako ddala. Naye tukwebaza nti ffenna abali wano tufunyeeko ku mukisa okujjanjaba Pr Kato Lubwama okutuuka lwavuddewo. Tukwebaza olw'ekyo nti watuwa omukisa omujjanjaba. Titune kye tukabira nti singa tujjanjabyeko tafudde akisidenti. Ffenna lyekkubo wabula titumanyi tugenda tutya. Nkwegayiridde Mukama wange Taata, ffe ffenna ab'emikwano, gumya buli muntu yenna ali mu kifo kino. Gumya eggwanga kubanga Kato Lubwama tabadde wa famire eno waali wagalamidde kati tayingidde na mu nnyumba, naye abadde wa ggwanga, abadde wa nsi yonna. Buli muntu gy'ali Mukama mugumye, era nkwegayiridde mpa ekisa. Obwedda nsaba ekisa neebuuza Mukama ntandikirawa okwogera ku mukwano gwange, naye mpa ekisa Mukama nneme kubeera nze, gw'oba obeerawo era gw'oba oyogera naffe ffenna nga nange oyogera nange, mu linnya lya Kristo Yesu Mukama ffe, amiina. Kaakati Kato Lubwama ono tukuze ffenna, abadde ansingako emyaka 2. Nazaalibwa 1972, yazaalibwa 1970. Adde ansingako emyaka 2, twali twejeregajerega awo. Naye natandika okubeerako ne Kato Lubwama mwaka gwa 9 ebwayiise. Era nze okusooka okuyingira mu theatre yali Kato Lubwama nga baleese omuzannyo ku Terrace View Theatre ebwayiise, nampa tiketi nengendayo. Yansikiriza nnyo, naye nga ndi muntu wa kukola n'endya, hand to mouth. So nga kimbeerera kizibu oluusi ogenda mu mizannyo, naye nga ajja ne twogera ebintu bingi n'ebimulanga nti ekyo kyoyogedde ekyo ngenda kiwandiikamu omuzannyo. So Kato Lubwama mbadde naye okuva mwaka gwa 9. Sijjukira kuwezaayo mwezi nga tetulabaganye, era ne ku luno tubadde situnnaba kuweza wiiki ziwera 3 nga tetulabaganye. Kato Lubwama abadde ayagala abantu ate abadde ayagala Katonda. Ebigambo bingi ebisobola okwogerwa kubanga omufu teyeewozaako, naye Kato Lubwama si muntu abadde tayagala Katonda. Era nyina vidiyo, nyina still photos nga ze tusabe, n'afukamira nga takakiddwa tawaliriziddwa, ne muteekako emikono ne muteekako amafuta ne tusaba. N'angamba nti gwe waakiri nkukkiririzaamu kuba nakulaba era manyi nga wooli si ggwe, si magezi gaffe, abadde Katonda. So n'afukamira ne tusaba. Ne bwe yali agenda ettaka twasaba, ennaku ezo twali twakamaliza essaala yaffe, so twamala okusaba awo bagitambuza ku social media. Twava mu bulamu obuli private gye twaliranga ebikomando ne tunywa caayi. Twava mu bulamu obwo bwe butyo, naffe situwamanya ngeri gye twayingira bulamu obulabika nti bukwata ku buli muntu yenna. Ne bwe muba temuyinaawo wa kamera era ogenda olaba nga kyemukoze nga ddakiika emu bakisuddeyo. Naye tuli wano okujaguza obulamu bwa Kato Lubwama, era nze ku lwange is a hero. Kato Lubwama is a hero. Gye twanyweranga caayi mu kalu ne tugendako mu theatre, mu National Theatre, naye ate agendako ne mu Parliament bwe nakitegeddeko. So gye tuva mu ghetto nnyo. Ffe bantu abataali na ssuubi nti balitwalayo ebirango byaffe ne bisomebwa nti twafudde. Naye Kato Lubwama, I celebrate him nti yatuuka n'okukola TV. You can imagine abantu abadde batasuubira kutwalibwa birango kubisoma, n'akola TV. Era bwe yali agijjawo yajja n'aŋŋamba nti wabula oli musajja. Ne mugamba ne siri musajja, wabula Katonda yannyambye nyina abantu bannyambako tiyandisobodde kutambula. Nanga nti effe ebyaffe bizibu,
abantu ne bambalaga emizannyo nga mirungi tebayinza gandi basonde musasule bino mukole operational cost nanganze njitadde naye nangamba nti ayagala sente ezivudde mu TV n'endala z'anaabafunye azimbe wano kasozi kana azimbewo theatre production. In fact plan ze zibadde za kuva mu nnyumba eno azimbe walala wano wabeerewo production ya Katemba, music ne films n'ebirala bingi. So nsaba abakungubazi bannange tutwale ensonga eno nga nkulu. Omuntu yenna omukulu ali wano, omusajja ono ajja kusanyuka nnyo gy'anaabeera nga ekintu kye yali aloota kikoleddwa kituukiddwako. Yapangisa ekizimbe oba kya Muyindi awo Cold Kampala, era nampita ntugende tulambula nanga nalese obutebe bulungi ne mu kaseera katono nga theatre ne bagijjeewo kubanga yali apangisa bupangisa. Owekitiibwa Right Honorable anti kakati emitwe gy'atabuse dda Deputy Speaker wa Parliament, tusaba kubanga betutuma gwe tuba tutumye omuntu omutuufu. Mu Uganda mulimu theatre emu nze gyemmanyi, National Theatre. Tusaba mukituteere mu nkola wabeerewo theatres eziwera mu bitundu ebitali bimu. Abantu baba ne stress, abantu baagala okugenda okusanyukako, okusekako, okukyusa ku bulamu. Obulamu tebuli serious throughout, bwagalamuuko okulirakisinga. So kijja kuba kyamaanyi nnyo Parliament bweyisaayo ekiteeso ekizimba theatre nebbulwamu amannya g'omusajja ono, nebbulwamu amannya ga omulongo Kato Lubwama. Abadde n'ebirowoozo birungi. Nsanyukidde nnyo ennaku ze ezisembyeyo nti yamanya nti omutima gwe gujja omutwala n'atusingako ffenna, n'ayigino balinga lipooti n'agiwummuza wali ebbali, n'alivinga the last days in the happiest way. Abadde musajja bw'aba ayagala kyannyanja akifuna, bw'aba ayina mukwano gwe nga baleeta kiri n'agamba nzijjaawo kukima kyannyanja ndowooza mikwano gye mwenna mukimanyi. Asanyusa, abadde musanyufu. Badde ku ndiri baamutegeeza obulwadde bw'omutima si bwangu nnyo, naye eŋŋenda yonna gye yagenzeemu ye yagenze musanyufu. Ekituufu kiri nti tetuyinza kusanyuka, tolina wotandikira kusanyuka, naye ng'ekiraamo kye kyakuba nti tubeera wano tusanyuke, tucelebratinga obulamu bwe, alivinze bulungi obulamu bwe ne mu nnaku ezisembayo. Olwaleero tukuŋŋaanye wano tulina okusoomoozebwa obanga ddala naffe bwe tuli batuvudde mu nsi tunaafuna akakisa kano. Guno guba mukisa gwennyini okukuŋŋaanya abantu ab'engeri ezitali zimu ne bakuŋŋaana nga tewali akaayana na munne. Wano waliwo buli kibiina kya byabufuzi, waliwo endowooza eza buli ngeri. Obwedda ndaba baganda bange Abasiraamu, Sigida weeziri, Sapule weeziri, abalokole weetuli, tewaliiwo akaayana na munne. Eno embeera ekkakkanya. So tukubire Mukama engalo ez'amaanyi, omusajja ono atukuŋŋaanyiza era atujjukiza nti waliwo olunaku bwe ruti. Atujjukiza nti waliwo olunaku bwe ruti, olunaku lwe bakuleetera mu kibokisi nga tomanyidde ddala kigenda mu maaso. Musajja ndowooza tumujjukireko nti akoze kodro 7. Akoze kodro 7 nti yazaalibwa mu Gyensanvu, eyo si 7 esooka, n'afa ku ssaawa 7, eyo si 7 yakubiri, n'afanga 7, eyo si 7 yakusatu, n'agamba tumale ennaku 7. So ate nga ffe Bibiri kale tukimanyi nti 7 is a number of perfection. Katonda bw'amala okutonda ensi, olubereberye lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, lwakutaano, lwamukaaga, okusanyukira emirimu gye nti ensi eri perfect nga bw'agyagala.
it was that 7th day n'awummula. So omuntu yenna ayagala okwogera ku Kato njagala kiraba ekyo nti Kato has been blessed. That's why we are here, and he has ended a blessed man in this life. Kodro 7 tekoleka mukyagijjukira jingambire neighbor wo. Yazaalibwa ddi mu G7. Joshua essula emu weewaawo ekyamateeka olwokubiri essula ya 34 yesemba. Tuleke tuyingire Joshua mu kyamateeka olwokubiri essula ya 34 anaabaho omuwaaka Musa waafiira nga tatuusizza abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Era Bayibuli etulaga mu kyamateeka olwokubiri essula 3 mu Deuteronomy. Abavubuka tulina bangi abatamanyi kyamateeka olwokubiri. Buli omu abuuza mu what is ekyamateeka olwokubiri. So Deuteronomy chapter 34 baakaaba ennaku 30 Katonda n'abiyingiramu n'ategeeza Joshua nga bwe tugenda okusoma mu kitabo kya Joshua essula emu. Bayibuli egamba bweti, ntandise n'olusooka. Awo lwatuuka Musa omuweereza wa Mukama kufa, Mukama n'agamba Yoshua omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa angirirako okujjako nga ye yeerangiridde. Era sandyagadde bakikugambe, nkisirikidde akimanyi tebakikugamba. Oli bwakikugamba mugati nedda, ndi maama w'abaana. Yes, Bayibuli egamba bw'omala okweza emyaka 6 era nga tolina interest yonna yakufumbirwa, awo osobolera okugamba nti kale neerangidde. Era osobola okugaana okyogera. Wano mu Uganda twalinawo omukyala yakyanka nnyo, yali anoonya omubeezi ku myaka 75 era nga atambulamu awo. So ebigambo ebitali birungi nnyo tusobola okubiteeka ebbali kubanga ne Bayibuli ebitugaana. Naye Katonda agambye emirundi mingi nti ddamu amaanyi oguma omwoyo, ddamu amaanyi oguma omwoyo. Weewaawo akyogera ne maama w'abaana n'abaana, naye ate akyogera naffe ffenna. Bw'oba tozzeemu maanyi n'oguma omwoyo tosobola kuwangula mu nsi eno. Oddamu amaanyi n'oguma omwoyo osobola okugenda mu maaso. Tulabye abantu nga baweddemu amaanyi ne betta. Tulabye abantu nga baweddemu amaanyi ne batta bannaabwe nga babasalidde omusango ogutali gwabwe. Nalumwa nnyo omukuumi bwe yatta minisita, nga minisita si ye paymaster, si yateeka okumusasula. N'abalala bangi ndowooza okuva ku olwo abantu bagenze buli kaseera tufunayo nti onaso ono yesse onalese kanooti onakoze bw'ati. Naye ekiba kibulamu kintu kitono nnyo, kuddamu maanyi mu Mukama waffe na kuguma mwoyo. Eno ensi tewaliwo gwegondera, wabula egonda nga weesize Katonda. Tewaliwo omuntu ayina waaluma ensi ng'agamba wennuma wagonda. Buli gw'osanga agamba ensi ekaluba, ensi ekaluba. Naye Mukama waffe Yesu yakitugamba. Osobola okuwandiika notisi mu kitabo kya Yokaana essula ya